Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako olunaku olwaleero nkomyewo n'ensonga zaffe naddala ezo ensonga ez'omu kisenge ng'ensonga gye nzize nayo waliwo abantu abeebuuza nti ku mwami n'omukyala ani alina okwaniriza munne naddala nga bali mu kisenge. Kakati ensonga eno kusookera ddala mu vidiyo eyasoose n'abalaze nti kikulu nnyo omukyala osooke omwami mu buliri, naye ate wayinza okubaawo ekikulemesa omwami ono n'akusooka mu buliri, ekitegeeza omwami asobola okukwaniriza bulungi nnyo singa y'aba nga yasoose mu buliri, naye ate naawe omukyala singa oba nga yeggwe asoose omwami oyo mu buliri, omwami n'ajja oluvannyuma osobola okubeera ng'omwaniriza bulungi nnyo. Omuntu ayinza okwebuuza nti ate okumwaniriza batya? Kye njagala mumanye mmwe abakyala oba mmwe abaami, mmwe abaana abalenzi abatandika obufumbo oba batandika okwagalana, bw'obeera olina munno mukadde ak'okwebaka, singa munno omuleka mu ddiiro gwe n'ogenda mu buliri ne weebaka, munno ono wajja n'ayingira obuliri, oteekeddwa okubeera ng'omwaniriza. Munnyaniriza etya? Osobola okumugamba nti mukwano nsanyuse okkulaba, nti oba taata gundi nsanyuse okkulaba, oba n'ogamba nti nsanyuse okkulaba nnyabo, oba nsanyuse okkulaba ssebo. Kwegamba ku mwenna asoose mu buliri y'alina okwaniriza munne, ono abeera asembyeyo okujja. Mukitegeera? Omwami bw'obeera nga yeggwe asoose mu buliri, omukyala ono n'ajja oluvannyuma, w'ayingira obuliri beera ng'omusanyukira, beera ng'omwaniriza, omugambe mukwano nsanyuse okkulaba, kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Ebyo ebiseera ebisinga ebintu ebyo ebibeera mu buliri, ebibeera mu kisenge, bikulu nnyo mu kuyimirizaawo obufumbo. Kwegamba kubeera nga buli omu ajja kwesiga munne, ajja kukkiririza mu munne nti ekyamazima bba wange anjagala oba mukyala wange anjagala. N'olwekyo mugezeeko okubeera ng'ebintu ebyo mubikola, naddala mmwe abatandika obufumbo, mubeere nga mweyaniriza, kwegamba mwesanyukire, kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.